Ate bwe tweyongerayo mu maaso n'amasukulumu gaffe bannayuganda bongedde okujjumbira enkola ya Buy Uganda, Build Uganda oba Gula Uganda ozimbe Uganda, wabula basabye gavumenti ebayambe ebakendeereze ku misolo gye bajjako basobole okugenda mu maaso n'okwongera okukulaakulanya eggwanga. Bino byogeddwa aba kampuni ya Divine Yugi abakola engatto z'abaana b'amasomero n'endala zonna bwe babadde baddiza ku bazadde mu kaseera kano ak'okuzza abaana ku masomero. Katubirabe. Enkola ya Gula ebya Uganda, Tunda Uganda yeeyongedde okujjumbirwa bannayuganda bwe bongedde okukola ebintu eby'enjawulo nga ku mulundi guno tuggukidde ku abo abakola engatto. Mu ngatto ezikolebwa mulimu ez'abantu abakulu omuli abaami n'abakyala ssaako ez'abaana ab'amasomero. Kampuni ez'enjawulo ezizze zimerukawo wano mu ggwanga nga zikola ebintu ebitali bimu zongedde okuwa bannayuganda essuubi mu kumalawo ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka. Gye tukola ebintu ebingi ne unemployment gy'okubanga tugimala mu ggwanga lyaffe nze nzikiriza nti ebbanga sidde n'okuva kati singa bannayuganda banaabeera nga baagala okukola ng'era batekoze n'obwesigwa tugenda tukeesera nga tweimportinga n'abakozi okuva ebweru. Omutandisi wa kampuni ya Divine Yugi ekola engatto zino omusumba Francis Mutaawe yeebazizza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne minisitule y'ebyobusuubuzi abatadde amaanyi mu kukubiriza bannayuganda okwettanira ebintu ebikolebwa kuno. Mwebale nnyo mwebaliridde abannayuganda, gavumenti mwebale okuwagira baana bannayuganda abakola ebintu bya wano. Wabula okusinziira ku musumba Mutaawe basanze okusoomoozebwa okw'ebbula ly'amaliba ge bakozesa mu kukola engatto era kino akitadde ku kalantiini eriwo mu kaseera kano mu bitundu ebimu awava ente ekireetedde amaliba okulinnya ebbeeyi. Kalantiini bw'ebeerawo naffe tubeera affected kubanga amaliba gano bwe gaba tegatuuka eri gye bagaprosesingira era kitegeeza nti ne wano wetugagula naffe tegasobola tutuukako agatutuuseeko gatutuukako naye nga ga buseere. Kuno agasseeko omusolo ogubabinikibwa era alaajanidde gavumenti okutunula mu nsonga zino. Ekitukubiza gavumenti eyambeko etukendeereze ku misolo gy'ebintu bino, cost of production ekendeere, tukole ekintu bannayuganda bakiyagalemu nga muntu akisobola. Kampuni eno bw'etyo eddizza abamu ku bazadde ssaako aba boodabooda ebintu eby'enjawulo ebikozesebwa abaana mu masomero. Abazadde ab'enjawulo abateekateeka okuzza abaana ku masomero bangi balabiddwako nga bajjumbidde okugula engatto ze bayise empangaazi bw'ogeraageranya n'ezo ze babadde bagula buli lusoma. Mbadde ngula engatto kuba omwana agendereza abadde akutula nnyo engatto nga zikutuka. Omusajja okufuna engatto ennungi tubadde nga tugula engatto ttamu muyogula engatto eyabise. Twebaza Mukama olwa kampuni ennungi gy'atuwadde mu ggwanga lyaffe. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukulumu.